days are long, life in hiding, now I'm making new contact. Mu mwaka gwa 1982 abantu naddala mu bitundu bya Rakai bakosebwa nnyo akawuka ka Mukenenya, bangi ne batuuka n'okuguyita omuteego ogwava e Tanzania era abasinga balugulamu obulamu olw'okuddukira mu basawo b'ekinnansi n'obutamanya. Ekitundu kino olw'okuba nti kiri kinyana mpindi n'ensalo ya Tanzania, abantu okuva mu mawanga gombi bayingiranga n'okufuluma kyere ekyawa akawuka ka Mukenenya okweriisa enkuuli ate nga n'okukebera saako obujjanjabi byali bitono nnyo nga kumpi tebiriiwo. Nga tusembera okujjukira olunaku lwa bannaffe abatuvuddeko n'okuzzaamu essuubi abalina akawuka ka Mukenenya, Olwaleero tuzeeyo mu disitulikiti y'e Rakai okulaba engeri gyebakutemu ekirwadde kino. Tutuukidde ku ddwaliro lya Rakai Hospital nga lino lyatandika okujjanjaba n'okubudaabuda abantu abalina akawuka ka Mukenenya mu mwaka gwa 2024 era Norah Nabukenya omu ku bantu abajjanjabirwawo nga wa myaka 69 atutegeezezza nti amaze n'obulwadde emyaka 23 era nga mu kusooka abantu baali tebamanyi bulwadde buno nga balowooza nti ddogo. Abalala balowooza nti bannaabwe balina bye babba n'ebirala, wabula kati babutegeera nga bangi bajjumbidde okumira eddagala, kyokka nga waliyo n'abagayaala omuli n'abasajja abasalawo okwekatankira enkangaali. Buli twali tumanye nti abamukenya bakola ki, bwe babuleeta bano babba bino, naye kati bwe twategeera nti obulwadde butandikira mu kino na kino na kino, abantu ne batandika okukimanya. Ejjumbidde naye ate abalala era tebamira. Olw'ensonga gye nkubuuliddeko kati ayinza okuba nga mutamiivu, yalina ekigambo ky'obutamiivu, ayinza okuba nga wano yakkiriza n'atandika eddagala. Naye okumira eddagala essaawa n'abanga oluusi tazifolowinze. Wadde nga abasajja be basinze okwesanga mu kizibu ky'obutayagala kwekebeza n'okumira eddagala, wabula John Bosco Yiga ow'emyaka 52 agamba nti yatandika okumira eddagala mu mwaka gwa 2024 nga kati gy'emyaka 17 nga mulwadde, kyokka ng'okubeerawo kwe kyamagero anti baganda be basatu bonna yabaziika olw'obutamanya nnyo bifa ku kawuka ka Mukenenya. Omu yafa lwa butamanya kuba namutwala emirundi 3 nkali namaze n'okukola eddaami nga mukoledde eddaami nga agenda okulabirira abaana bange. Ganza olumbe lukola ki maze okunkwata ntegedde era ntandise eddagala. Kali bwe namutwala mu ddwaliro ne bamukebera naganze sitombo ebyali zatisa. Nkubira n'akola ki akola abaana be nze mbakuziiza. N'eddagala bwe lyajja nze niyinza okugamba nti Rakai wava ku ddwaliro wano nze nali omusaayi kusokera ku ddagala. Bana natandika okumira eddagala saawa akawula muntu alimira mu mwaka gwa 2024. Ono asinzidde wano n'ategeeza nti abantu bangi tebagala kumira ddagala naddala abasajja nga bano beefuula bassemugayaavu ne basirikira endwadde ekibaviirako okufa era nga bakyetaaga emisomo mingi mu kitundu kyabwe bwe baba bakumalirawo ddala Mukenenya. Oba misomo gy'emitono mu basajja oba butamanya bwe buli mu basajja obungi era kyova abanga ennamba y'abasajja tufa nnyo tusirikira endwadde. Abantu abalala bawangala n'akawuka ka Mukenenya betuwayizaamu nabo okuli Sulayina Namba Baali ng'awangadde n'obulwadde buno yeebazizza nnyo gavumenti eyaleeta eddagala ly'obulwadde buno, nabo ne basobola okuwangaala nga n'abamu batubuulidde okusoomoozebwa kwe basanze omuli n'okukola okusalawo okumu olw'akawuka kano. Nze ndi ku ddagala ate omwami wange ye tali ku ddagala. Kati okusoomoozebwa wensanga nti nawalirizibwa okwekomya okuzaala olw'ensonga eyo. Kati ekinsoomooza omusajja okulaba nti anoonya ebweru abaana olw'ensonga nti ye alisangibwa akyayagala okuzaala. Myezi olwawulira nti eddagala lize myezi nerekeza era nsangibwa nga nina obulwadde era netandika eddagala. Ndi bulungi sina mutawaana gonna. Abantu bakyabula baana kubanga omuntu amira eddagala natamira ddagala tekyabaawula nti gundi amira eddagala gundi tamira ddagala. Ku Lusumu Namatovu nga yakulira ebyobujjanjabi ebikwatagana n'obulwadde bwa Mukenenya Rakai agamba nti eddwaliro lya Rakai mu butongole yatandika okujjanjaba obulwadde buno mu 2024 nga wetwogerera disitulikiti ya Rakai erimu abalwadde ba Mukenenya 984. Ono agamba nti Rakai yayatiikirira nnyo olw'okwenyigira mu kulwanyisa obulwadde buno, wabula kati bukendedde bongerageranya ne disitulikiti endala bw'atyo ne yeebaza ebitongole ebibakwatiddeko mu lutalo luno omuli Rakai project n'ebirala. Yajjira prevalence yali nnene nnyo mu Rakai okusingira ddala mu bitundu nga Kasensero nga tebannagikutulako okufuuka kyotera. So bwe tuzze tutambula abantu nga bafunye obujjanjabi, abantu bafunye okumanyisibwa, kituyambye nnyo nti abantu abaali ku kawuka abalina kawuka bwe twaba batandisa eddagala tulina kye tuyita suppression rate
suppression rate yaabwe yabeera high era nga tebakyasobola kusiiga kawuka kano akasiriimu. kyokka alaze okutya olw'abaami abatayagala kwekebeza kumanya we bayimiridde saako n'omuwendo gw'abaana bato abakwatibwa obulwadde buno buli lukya. mu abantu abafuna akawuka olw'okuba ofcourse lyakuba omwana ayagala kusoma omusajja agenda omusomesa agenda kumala kumwagala alyoke amuwa school fees. Finawo bayanga adozesa bafunye ekizibu ekyo oli yamutwala muweerera ate namala nakola ki namusiga obulwadde. Namatuvu era alaze okusoomozebwa kw'abasanga nasaba gavumenti yongere amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde kino. Mu kwogerako ne Justin Patrick Mutiibwa ng'ono abudaabuda abalwadde abalina akawuka ka mukenenya asabye gavumenti okwongera okusembeza obuweereza mu masooso g'ebyalo. Twali abantu abali mu byalo ewala ennyo nga tebasobola kutuuka eno ku ddwaliro lyaffe nga tebamanyi kyetaagisa nnyo okuextendinga information eyo mu bantu abali diipu ne bamanya ekirina okukolebwa bakikoze batya. Wetwogerera kati omuwendo gw'abantu abalina akawuka ka mukenenya mu disitulikiti ya Rakai gukendeddeko bongerageranya n'emyaka egiyise nga kati bali ebitundu 4 n'obutundutundu 8 ku buli 100. Farida Nakayiza ne Betty Namawanda, BBS 3 Final. The darkness